tukulaba n'empapula okimye eki mu kamera zaffe olunaku olwaleero buzibu ki? Obuzibu bwange ekyendeese mu kamera zammwe olunaku lwaleero nga nsaba buyambi omuntu yenna asobola okunyamba. Buyambi kika ki? Obw'okunyamba nyina omuntu ow'ekitiibwa bwe twakolagana naye n'atwala ssente zange ate agaanye okumpa bye yazitwalira. Ow'ekitiibwa y'ani oyo? Munnyonnyole mwogere public esobole okuba ng'emutegeera. Mu 2013 natuukirirwa omwami omu gwe bayeetanga Bugoba Jo Godfrey nga ye taata wa Namasole ow'e Kanyanya Ndibalekera Magdalena nga balina ebintu byabwe bye batunda. Mu bintu ebyo baali batunda mwalimu ettaka. Ne tutegeeregana nga balina ettaka lye bagenda okunguza e Busiika acres 100. Ne tugenda mu ntegeeregana ne mu agreement ne tutandika ne nsasula ettaka eryo. Ne tugenda ku gurawundi ettaka ne tulipima tusimba amayinja. Ekyapa kyali kyakukola ne tugenda e Bukalasa mu Landisi ne tusasula ne tulinda ekyapa kyaffe. Naye oluvannyuma lw'ekiseera ng'ekyapa tekifuluma kyatwalamu akaseera ne ntandika okutya. Bwe naddayo mu Landisi ne baŋŋamba sooka oleete Namasole ne famire ye ekakase nti baguze ettaka lino. Nakwata Namasole ne taata we ne Katikkiro we bamwetanga Haji Mugerwa n'abantu basayidi yange ne tugenda e Bukalasa. Twasenkanayo omwami abaali bamweta Ivan. Ne tutuula naye ne bamubuulira era n'atukakasa nti mu wiiki emu agenda tuwa ekyapa tutandika okukozesa gurawundi yaffe. Twabanja ettaka ne tukoowa. Oluvannyuma tugenda okkizuula nga waliwo owa famire eyagabana ku ttaka eryo lyerimu kuba yali square mile nnamba. Lye baali baguza? Lye banguzaako. Lye baguzaako. Kuba yali square mile ze nagulako acres 10. Omwami oyo nga bamuyita Ssempebwa Dennis. Tugenda okkizuula nga we nagula baatuuzaawo ekyapa. Ekyapa bamala okkituuzaawo ne bakwata nze yagula ne bakwata ekyapa kyange ne bakitransferinga mu sayidi endala yalimu abatuuze. Ne mbagamba nze sisobola kulwana ntalo za ttaka, bakwate essente zange oba okutereeza ebyapa. Wabaawo embeera eyagenda mu maaso kuba bingi tebisobola kuggwayo emyaka mingi. Ne baŋŋamba tugenda tereeza ekyapa ne tulinda okutereeza ekyapa ne kulema. Nasalawo ne nkwata taata wa Namasole ne mussa mu kkomera. Bino byogerera bino byonna obikola mu period ki? Byaliwo mu bbanga ki? Kuva mu 2013. 2013. Yes, tuli mu 2025. Yes, wayise emyaka egiwererako 12 kati. Oluvannyuma bwe tugenda ne batugamba nedda kyemukoze si kituufu. Namasole muto wa kitiibwa muswaza Obuganda mufune entegeeregana. Ne tujja taata wa Namasole mu kkomera ne tufuna entegeeregana ezagenda maaso ne zeeyongerwamu abantu abamu. Naye oluvannyuma ne tukkaanya nti bajja kumpaamu ekintu ekirala ekyenkana ssente zange kye bamaze okukakasa nti tekiriiko ki buzibu bwonna. Ekezi ez'ogamba ssente waziwa mwami yennyini Namasole? Taata wa Namasole yasituka n'andeetera Namasole. Ne tugenda mu buli kimu era n'endagaano zange we ziri wano. Kati nga bw'omanyi nti mu Buganda Namasole wa kitiibwa si buli kaseera nti akola ki bw'aba takozeseza. Kwaliko ne Katikkiro w'ebiseera ebyo gwe bayitanga Mugerwa. Kati Haji Mugerwa ye yali Katikkiro ebiseera ebyo ne Namasole ne taata we. Twagenda mu maaso kati wetuuka mu maaso Haji Mugerwa n'agamba ye baamukola ki? Baamuwummuza. Lwaki bamuwummuza? Ow'ekitiibwa Namasole yali afunye omwami gwe bayita Luzi Abraham. Luzi Abraham Honorable gwe muyita Honorable simanyi. Ng'amaze omuwa amuwadde powers era n'amutuleetera n'amutwanjulira. Gwe tugenda otandika okukola ki? Okolagana naye. Omwami oyo mu 2021 yajja n'ankubira essimu n'akubira ono brother wange ne mwami wange Yusufu wange. N'atutegeeza nti atufunidde ekintu kyagenda otuwa ekitajja mu ki? Ekijja mu ssente zaffe ekitalina nkaayana. Ssente wamuwa mmeka? Ani? Oyo omukulu ekigundi kye wagula. Ekyapa kye mwagula kye wakwasa Muzeeyi Namasole.
Kyapa kiruwa no gundi mu kunyumya emboozi sente z'ogamba ettaka lyali lya miliyoni 2 ziwakwata ne batugamba tuteekemu buli kimu kyonna ekyakozesebwa okutereeza ettaka eryo kuba lyalinako emisoso gyalyo ne tugenda mu ndagaano ya miliyoni 4 nga buli kimu kikoze eki era ne tuweebwa endagaano nti sente zonna zisasuddwa tetubangibwa sente zonna tuzikola ki netuzisasula kati bw'atuuka nga atusindikidde oyo omwami we n'amutukwasa yatulaga ennyumba eka y'ettaka emakindi mulimu ennyumba n'agitutwalako ne tutukanga ttiimu ne looya waffe ne tugenda emakindi n'atulaga ki ennyumba era n'ansaba mbongere miliyoni ebyo ziwere miliyoni 600 ne tugenda mu nteeseganya ezo n'atwala ewa looya we Kimanje n'ayita ne Namasolo w'ekitiibwa naye yennyini n'abeerawo ne tugenda mu nteeseganya ne tutandika okusasula nga luzzaano na ssente ezo gwe tuziwa emiliyoni ebyo 2 gwe tuziwa bw'ajja nti noonyayo zino ne tumuwa ne waliwo yansitula baali baagala Namasole n'atugamba mutuwe miliyoni 10 ne tumuwa olwo yatutwala ku Uganda House wano waliwo gwe tulina okuwaayo ssente tuwata ssente tumuwa n'antwalako mulandize w'omwami gwe bayita Ssekittu n'atugamba muwe miliyoni 10 agenda okuwa ekyapa kyo kuba bagenda kuwa special title ne tumuwa nga Luzi yazikola ki bwe byaggwa n'aleeta mukyala we Namasole ne tuteesa endagaano zonna enkadde buli kibaddemu kikansolingibwe tukole endagaano ki emu ne tukola endagaano empya ey'okugenda okutandika okukozesa ekifo kyaffe naye oluvannyuma lw'ekyo musaba ekyapa ng'amaze okuŋŋamba Ssekittu agenda kumpa ekyapa ndaba ekyapa takola ki takimpa kye twakeera ku makya bwe twagenda ku nnyumba enkeera n'enfuna essimu yasempeebwa era yalemesa ettaka liri n'ankubira n'agamba Ajati nti nawulidde baakuwadde ennyumba eyo emakindi tugenda gitwala nti lwaki buzibu ki nga nasasula nga gwe wannemesa n'eri n'agamba togenda gitwala ennyumba nagitunze teriiwo bagambe bakuwe ssente zo n'ensala amagezi ne nnoonya Luzi ne mugamba ebigambo ebyo nanga totawaano yalimba ekyapa tugenda kikuwa ng'agaana atya ng'ennyumba ya Namasole nengumiikiriza ng'omuntu agumiikiriza abantu b'endudde ng'okolagana nabo naye oluvannyuma nga tumaze okulaba ebintu bituuse enkanda gwe bisusse banga lisusse tufuuse basiru kubanga omuntu okwata ssente zo n'azitwala emyaka 10 ozijje mu bizinesi okufiirizibwa kw'obwamu kulala nnyo nga tuyita Namasole nga ngenda nzigulawo omusango ekatwe nga mpawabira Namasole nga mukwata bwe twakwata Namasole yali akazaala nakawere nga bawalaja n'asiriibwa omukazi wange mukutte nzi musajja Boluzi muyame mukazi wange nzije nkole ekisoboka ofune ekyapa kyo neggulaawo ndiyo nga twongera tuba abagumiikiriza omukyala bamuwa ki beero gagenda nga tulinda bwe yajja maaso gaffe ng'agamba n'eddamu tuyambe tugende tuyambibwe Denesi afojaninga eddamu ebintu byonna ebibadde bya Namasole abikyusizza bizizza mu mikono gye Denesi yaliwo era yanyi era y'oli yatwala ettaka lyebusiika era yayina ekyo ekyapa kati bwe balaajana bwe batyo nga bagamba tubuliddwa tuyamba biki nga tusituka tuyambe Namasole kuba tulaze nti buli bwe buzibu ye talina buki nga tukwatagana nga ttiimu nga tukwata Denesi nga tumukwata nga bamuteeka mu kooti kuba yayinawo fayiro zaabwe ziri sanction naye ng'obakwata be balemukoze eki bamulemeddwa ng'ateekebwa mu kooti emakindi manyanga mu kooti ku Buganda Road walewa omulamuzi Kayezi ng'omusango gutandika ng'era Luzi avaayo ne mukazi we nga bawa obujulizi nga tukkiriza nti batuufu bino bigenda kola ki kuggwa ekooti ey'okubiri eba tennatuuka nga nfuna ssimu ya Luzi ng'agamba ffe twatudde nga ttiimu bino bya famire ne tutegeeregana omusango tugenda gujjayo namuganzi okujja emisango tekinkwatako naye obuzibu bwange nze nfuna ntya obwenkanya nfuna ebyange nga ngamba tugenda kukwata ssente zo tuzisasule okole ebibyo namuganzi sirina buzibu biri byammwe bya Buganda byemukayanira nze sirina sheya mu bintu byammwe nga tugumiikiriza kooti egenda okutuuka nga ajja mu kooti ng'era ayogera kyeyakola kiki yannyonnyola ku ssimu ng'omulamuzi amugamba sisobola kujjayo omusango guno omusango guno gukyali gwammwe nga mmwe guno omusango gwa Buganda
kati njagala mugende wa DPP abakolera ekiwandiiko bwe kiba yalaba kisoboka omusango koleki muveeyo nga tebadda mu kkooti nga tebadda mu kati ffe nga batulekera omusango ogutali gwaffe ngenda okuddamu omukubiranga ngamba atoddamu kutawaana ogw'omusango gwali gwange nagujjayo bo bweyagala waaba ogugwo ffe tuli ba famire twakwatagana nange kyenakoze kwe kusituka nenzigulawo fayiro endala ey'omwami emukwata nga bwe nagulawo eyaani eya Namasole nga tukola nga tulwana omanyi bwakitiibwa era nga mwogera ndi honorable naye olunaku lwajjo nga tufuna omukisa tumukola ki nga tumukwata mumukwata mutya era mumusanga tekyabadde byangu kubanga byatuuse ne bibiramu ne tracking naye ng'abantu abaasoma mulimu gwabwe bakozesezza obukodyo bwonna ne batrakinga mukazi w'omugole ne boogera naye Saara ne bamuleeta ku poliisi ne bamusembeza bwe yatuuse ne bamubuulira kye baagala paka neero yayise mwami we n'atuuka era ali awo ku poliisi ekibuye kati tugenda mu kkooti nze kyensaba njagala bwenkanya siina kirala kyonna kubanga emyaka 12 sente zanzifudde buli kintu kyange obulamu bwange bwonna bwononese abantu be nasuubira nti bantu ajja omuntu ayinza okwebuuza n'agambye for all that long ebbanga eryo lyonna mubadde ali ku poliisi ekibuye enkya tukeera mu kkooti naye nze mbadde nsaba muyambe muntu yenna nga bwaliho nalebo bamwe musobola okwogerako naye akole ebibaweesa ekitiibwa n'owekitiibwa we Namasole kuba oyo omukyala wa kitiibwa mu Buganda obadde ombuuza lwaki tugumiikiriza ebbanga tutudde n'abantu ab'enjawulo bangi ne bagezaako okulaba nti tetutuuka ku kyetutuuseeko lwaleero bwe budde okugenda era tusinkanya abantu ab'enjawulo n'abo ababadde mu kkooti nga owekitiibwa Katikkiro eyawummula Lusimbe yajja n'awa n'obujulizi ku by'emisango gyabwe tutambudde era nsooka okwebaza omwami Aloysius Matovu Joy taata w'omuwala era yamutuuza Namasole n'amubuulira ebiriwo wakati wange naye tutambudde naye ebbanga ddene tatulekulidde akwatiridde nnyo okulaba nti eno embeera tesajjuka paka naye lwakkiriza nti alemereddwa kati Luzzi ku byonna omubanja ki omubanja naali bubanyiza ettaka lyeyanguza naye twagenza okuyitayo ne poliisi nga mu kikomera muzimbiddwamu amayumba wewali oguze awo nyine webantwala webanguza kati siri mwetegefu kugenda mu ntalo njagala ekintu kimu atuule wansi akwate sente zange azibaleko kane emyaka 12 gye zibadde mu mikono gyabwe bansasule zisiina kirala oyagala sente njagala sente ebintu byabwe sikyabyagala kuba birimu katemba mungi kati zonna bw'obala ebbanga eryo lyonna omugatte oyagala gwa sente mu kaseera kano nze nyinza okukubuulira oba obutakubuulira lwa nsonga ki kkooti ejja tubalira mu kinaaba kye tutuuseeko kikyenyina okufuna ebbanga lyaterekedde sente esente lyenzibaweeredde okuva lwe batwatandika nabo bizinesi 2013 paka olwaleero tuli myaka 12 sente zakola ki kuba ekyennyumba tekikyasoboka kasolo twatuuse ku gurawundi nga bazimba zesirwana ntalo za ttaka njagala sente zange zikole ebirala miliyoni 6 ezinaba bawuzemu ebbanga eryonna kati bw'anaaba tasobodde zibaakwa kayinza okuba akasente nga kangi musuubira mutyo kubanga musasulwa tunoonya bwenkanya ate nyoboza ekkubo lye tututte eryokugenda mu kkooti lyerisinga ffe tetulina buyinza busukka awo ffe tugenze kunoonya bwenkanya ensonga lwaki nkugambye nsaba buyambi yambibwe nfuna ekyo ekyensaanira okufuna mu bugumiikiriza mu kubonaabona kuba kati waba twogeraku ezo ssente ziri ku lupapula naye bya Uganda obimanyi omuntu yandibuuzizza nti tugambe nti buli muntu abeera n'endagaano muyina ebiraga nti munnaayo omusajja buli kyeweetaaga okuva ebusiika tukirina wano tuyina ne transfer tuyina n'endagaano tuyina na buli kimu kye baatuwa nga batwakasiza ntusigazza kyapa byonna tubirina transfer zino baazitukolera nga bagenda tuwa kyapa mu bwangu tugende tukole transfer baatujjako wano ne batutwala n'ewa looya waabwe Kampala Road looya oyo ayitibwa
Kimmanje nayo ne tukolerayo endagaano bazze batukyusa nga bawambuye obudde kutuusa naffe bwe tusazeewo twekyawe tulabe nga tusobola okusala amagezi tunoonye obwenkanya tube nga tufuna ssente zaffe. Mwami Luzo abo omwami oyo nga bw'owulira nti honorable mujoozi y'omuntu ajja n'atuuka nga ku poliisi nga gye twamukute ngenda kuwaayo $2,000,000 zenteebwe ŋŋende sisula wano temulina kye mugenda kukola ebintu ng'ebyo namasolo olwaleero ne b'omunoonya era naye wakutulakinga okulaba ng'omufuna oba okunyigiriza Luzzi n'akulaga twamukwata bajoozi bamuwa bbayiro naye taddanga oba lwe yakwatibwa nga yakazaala naye oluvannyuma lw'okubanga mumukutte omusango gwamukwasiza yagutegedde oba naye alaga nti takimanyi ku kyamukwasiza agumanyi ne mu statement gye yakoze mwetuli yatugambye abantu bano mbamanyi abamanyi naye ng'okusalawo sente kyayogera amatankane ng'era bw'omanyi naye ngakkiriza n'omubuuza wali ofunye ku ssente n'agamba ze nafuna bampayo $2,000,000 ebyo byayogera n'omubuuza $2,000,000 ge nali nkuwa wagali ogatwalawa wali otuwaaki ebintu byabwe endagaano ya lukaaga ayina amaanyi mangi manyi olwaleero abantu mu gavumenti yaffe bafunye okusoomozebwa bw'olinaana omulangira tekikufuula mulangira abamu tulowooza nti bw'olinaana omulangira naawe oba ofuuse muki kati bwenfuna ennamba y'omulangira nange ndowooza nenkyandi muki amaanyi ago ge bazimba ge gabatawaanya kati bwe butuula nga lukera ku makina ga nti mune kyemwagala mugenda tula ku mmeeza twagala tusasula kyekyokka bwenkanya tusasulwe tewali kirala yeyo embeera Honorable Luzzi yakwatiddwa ajja kyono ng'agamba nti mune amubanja oluvannyuma lw'okubanga yamufera ettaka n'akasente